olabira vidiyo eno njagala okulaga ssente zo gye zaalaga. Mwana wa maama omutima gwo gukakkane onveeko onneesonyiwe. Bw'obeera mu mawulire wagambye wampa miliyoni 10, mami nafuna miliyoni 3. I am for the repeating. Baganda bo be wasindika okujja okundaba bampa miliyoni 3. Bwe bamala okumpa ssente ezo, kuba luli nali sobola byogera, nali mu fiye ey'amaanyi, baganda bo baŋŋamba tobaako kyoyogera, nali ku kitanda nga mmwe mundinako control, nga musobola okukola ekintu kyonna ne mujjawo n'obulamu bwange. Saayagala swaza famire yo, saayagala bino byonna byogera, gwalemezaamu. Kati kankugamba amazima okakkane. Bwe bamala okumpa miliyoni ezo 3, watabuka n'ovaayo n'oyomba nga mukunja n'otavaayo yadde okunneebaza wanfeze. Mu bulumi obw'ekitalo nga nkwetondedde ogaanye okunsonyiwa. Nakwata miliyoni 1.5 kuba mu ddwaliro twali twakawaayo emu kitundu. Natetenkanya nga wensobola nenfuna miliyoni 1.5. Nenjija mpaka wammwe gye wazimbira maama weeyo kalina, natuuka mu kikomera kyammwe. Nendeeta miliyoni 1.5 nagiwa maama wo. Kati essaawa eno gy'aliya nga tonnayita mwana wa munno yenna nti mufere, obufere bwo tandikira ku famire yo. Starting with your mother, oyo omukyalo omunene omumpimpi gwazi omumanyi saa kunnyonnyola maama wo gwateka saa ebimu bigenda mu 5. Omukunja atasera y'omu ku ba celebrities mu ggwanga erya Uganda avaayo n'ayogera ekintu sinti oba nga ayagala likes ebyawo ku jokinga however much mbwe ensonga abeera gyese in a joking way, naye ye muntu ayivaayo n'akola akatambi nga waliwo ensonga gy'ayogerako ng'ali serious, amakulu mu kyo nga tawaayiriza nga tafeekinze mbu afune likes nga tagize mbu afune follows n'ebisigadde. So omukunja atasera wavaayo ne bwino ku Jalia ne miliyoni 10 z'agamba bamuwa ye n'avaayo n'agamba bamuwa miliyoni 3, kyokka ate nga ne kwezo miliyoni 3 akamu n'ekitundu yakazaayo owa maama w'ono omukyala. Amazima mbeera ngenda yimirira n'omukunja atasera olw'ensonga titavangayo kukola kintu oba kwogera kintu nga kikuntana na ki exactly ekyaliwo oba nga just akyagaliramu likes oba follow. Sooka olize emboozi y'omukunja atasera nga akola reply eri omukyalo ono agamba mbu yamubba miliyoni 10 bweddu. Omukyalo ono nabadde saagala kumuvuma. Enewe mbalamusizaako mwana bakyali bange. Ono ye Jalia, mwenna abali wano mumumanyi bulungi. Omukyalo ono bwe yakomyewo okuva mu Amerika yagenze ku interview n'agamba mukunja yanziba. Mukama mulungi nti ku mulundi guno byonna omukyalo ono byayogerako abali wano mwenna story eno mbadde mugifollowinga bulungi. Ebintu bino byaliwo mu mwaka gwa 2021. Writing about now tuli mu 2024. Those are 3 years now. Omukyalo ono yasindika baganda be okujja ku kitanda. Nali mu kadde kazibu nnyo ng'obulamu bugenda. Kwaliko omulenzi bamuyita Shatta Soja, mumumanyi mwenna abali wano. Ne bajja nga ngambye agenda kunnyamba. Kakati Jalia okutandika n'essaawa eno wogenda olabira vidiyo eno njagala okulaga ssente zo gye zaalaga. Mwana wa maama omutima gwo gukakkane onveeko onneesonyiwe. Bw'obeera mu mawulire wagambye wampa miliyoni 10, mami nafuna miliyoni 3. I am for the repeating. Baganda bo be wasindika okujja okundaba bampa miliyoni 3. Bwe bamala okumpa ssente ezo, kuba luli nali sobola byogera, nali mu fiye ey'amaanyi, baganda bo baŋŋamba tobaako kyoyogera, nali ku kitanda nga mmwe mundinako control, nga musobola okukola ekintu kyonna ne mujjawo n'obulamu bwange. Saayagala swaza famire yo, saayagala bino byonna byogera, gwalemezaamu. Kati kankugamba amazima okakkane. Bwe bamala okumpa miliyoni ezo 3, watabuka n'ovaayo n'oyomba nga mukunja n'otavaayo yadde okunneebaza wanfeze. Mu bulumi obw'ekitalo nga nkwetondedde ogaanye okunsonyiwa. Nakwata miliyoni 1.5 kuba mu ddwaliro twali twakawaayo emu kitundu. Natetenkanya nga wensobola nenfuna miliyoni 1.5. Nenjija mpaka wammwe gye wazimbira maama weeyo kalina, natuuka mu kikomera kyammwe. Nendeeta miliyoni 1.5 nagiwa maama wo. Kati essaawa eno gy'aliya nga tonnayita mwana wa munno yenna nti mufere, obufere bwo
tandikira ku famire yo, starting with your maza oyo omukyalo omunene omumpimpi gwazi omumanyi saa kunyonyola maama wo gwateka saa ebimu bigenda mu 5 maama wo gwoba otandikirako bw'obeera ku interview sente ze nakomyawo tozoogera wabula oyogera zogamba ne zogamba zewampa zibanje baganda bo. Then ekyokubiri kale nze kansooke nzikirize nti ndi mufere nakufera ate pressure yakukolaki naye yakufera. Oli omwana omuwala gwe wagamba okomya obulamu bwe naye yakufera. Waliwo omwana omulenzi gwe n'omusiba mwamusiba obulamu bwe mwabukomya naye yakufera. Ffenna twakufera mami. Akasembayo gwe mwennyini ku interview wewaddeko obujulizi n'ogamba obadde oli mulokole era obadde ng'osaba nga bw'ogenda n'otunda ebitundu by'ekyama n'otunda obusolo ng'onoonya sente. Gwe owa Yesu ennyo omulokole biliyoniya woddukira ku Yesu n'otoloka ku Katonda ogenda otunda ebitundu by'ekyama. Ate nze olwo nze omukafiiri nze ani atasobola kuyiya nze ani yali atasobola kusaba sente. Please Jalia kyonnoonyaamu nkimanyi onoonya kimu bukyenkuvume naye nze Jalia sigenda kuvuma kivumo na kimu olw'ensonga ne miliyoni 3 ze mwampa nali sizirina nali mukadde kazibu ng'obulamu bugenda. Sigenda vaayo yadde olunaku n'olumu era sivangayo oko ne ŋŋamba Jalia toddamu kola eti sigenda kuvuma ng'ebyo bye mwevuma ne pressure ngenda sigala nkwetondera obulamu bwange bwonna nti nsonyiwa we nakusobya. Sente nazikomyawo kati kyobo mmanja eri miliyoni 1.5 essaawa eno siri bulungi naye ngenda noonya miliyoni 1.5 nga wensobola Jalia wonna Mukama waba agimpadde nayo ngireete ngikuwe wonna toliyo ngiwe maama wo neera nzondeke we nakusobya nze ndisigala nkugamba nsonyiwa sisobola vuma muntu yannyamba kuba sijja gamba obwo bumiliyoni 3 nedda nali sibulina. Thank you so much. God bless you.